Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Honorable Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi w'okubiri asiimye n'akakasa nti empaka z'amasaza ez'emipiira ga Buganda zigenda kubeerawo okuva ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja ogwa Ntenvu era nga zigenda kuyindira mu kisaawe ekyenjeru nga ttiimu zonna zisasuliddwa ensimbi ze zigenda okukozesa mu kwewandiisa. Okumala ebbanga wabadde okubagana empawo b'empaka z'amasaza ga Buganda zinaabawo naye leero kikakasiddwa nti zino zaakubeerawo. Minisita wa Buganda w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuza mu ekitibwa Henry Ssekabembe Kibiru ategeezezza nga beene bwe yasimye empaka zibeewo nga zaakutandika ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa Desemba. Nga Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba asiimye omupiira gujja kugibwako akawuwo ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Desemba 2020 era mu Koweri ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gwe-11 nga Katikkiro bw'anaaba akkiriza tulina obuvunaanyizibwa bungi tujja kukola enteekateeka ekikopo kino kitongozebwe wano mu bimuli bya Bulange. Tusuubidde nga buli ttiimu ejja kubaamu abazannyi 16 ne officials 4. Empiira gyaffe gyonna gigenda kuzannyibwa mu kisaawe kimu ekya Fufa Technical Center enjeru. Tujja kuba tugoberera ennambika gya gavumenti. Olw'okubanga empaka zino zaakubeera mu nkambi bingi ebyetaagisa nga ttiimu z'amasaza bakuzikwasizaako nga bazisasulira ku bintu ebyetaagisa. Nga Obwakabaka mu nteekateeka zabo nga tuli wamu n'olukiiko luno tugenda kuvunaanyizibwa ku bino wammanga. Ekisooka okukebera abazannyi ne officials ekirwadde kino ekya ssennyiga corona bugenda kuba buvunaanyizibwa bwa Bwakabaka era ekost agenda kukomawo. Ekyokubiri okusuza amatiimu gonna okuliisa amatiimu gonna aganatuuka enjeru batugoberera okulambika kwa bannaffe bano. Amatiimu gammwe gonna gajja kuweebwa entambula okuva mu masaza gammwe okutuuka enjeru n'okubakomyawo okubazzaayo mu masaza. Wabula ku masaza 18 bwe jageetaba mu mpaka zino 16 gokka ge gagenda okubeera mu z'omwaka guno nga ssentebe w'empaka zino Sulaiman Ssejjengo bw'alambulula. Mu ngeri emu ensengeka za ttiimu eno zikoleddwa nga zino zaakubeera mu bibinja bw'ebiti. Mu kibinja Bulange mulimu Busiro, Buvuma, Kyaggwe sako ne Buweekula. Mu kibinja kya Butikkiro mwakubeeramu Bulemeezi, Singo, Buluuli sako ne ttiimu etannaba kkakasibwa. Mu kibinja Masengere mwakubeeramu Kyaddondo, Bugerere, Kooki sako n'essaza lya Mawokota. Ate nga mu kibinja kya Muganzirwazza mwakubeeramu Buddu, Ssese, Gomba sako ne Kabula. Ate g'amasaza okuli Butambala, Busujju sako ne Mawogula tegasengekeddwa olw'okuba nga galina bye gatatuukiriza. Kabenge Yusuf, Salt TV, Omunyo.